Mukama yeebazibwe. Bannange nze n'ebigambo ebyokwogera mu bafumbo sibirina naye era Mukama ampe ekisa. Amiina. Neebaza Katonda olw'abafumbo abazze, ate neebaza Katonda ku lw'abasumba baffe abalungi olw'okuteekateeka enkuŋŋaana bwe ziti. Mukama yeebazibwe. Tetukyalina gye tulaga walala, tulina kujja wano mu ttendekero tusomesebwe, tuwagalibwe, tulyoke tuddeyo nga tusaza. Amiina. Mpulira kwegamba ennyiriri za Bayibuli mpitirivu nga njagala kusoma lumu ku lumu amazima gennyini, naye kanzikirize ntandikire wano. Ngenda kwogera ku ngeri gye tukuumamu ebbugumu mu giri embaata. Simanyi kye musekera naye munzikirize. Njogera engeri gye tukuumamu obufumbo bwaffe nga buguma. Amiina. Engeri esooka gye tukuumamu obufumbo bwaffe nga bubuguma kwe kutambula n'okumanya. Mukama yeebazibwe. Amazima gali nti ensi yonna etadde essira oba amawanga mangi gateeka essira mu kutraininga ekiyitibwa omukyala mu maka. Era abakyala tufunye okumanya kuyitirivu nnyo. Mukama yeebazibwe. Lwakuba nti abamu tetumanyi kuteeka mu nkola, naye ate tugezaako. Erinnya lya Mukama yeebazibwe. Naye abaami munsonyiwe munzikirize kubanga Omwoyo Mutukuvu yakiganyiza olunaku lwa leero tubalabeko n'abali ku online twazze kusomesebwa. Mukama yeebazibwe. Kirungi nnyo 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 omwami naawe okutambula n'okumanya. Okumanya okusingidde ddala munsonyiwe okutula tukutegedde bwe tukutula n'okusaba batusomesezza bwe tulina okusaba, era n'olunaku lw'enkya tugenda kujja bagenda tusomesa. Yeebazibwe Mukama. Naye twetaaga okumanya engeri gye tukwatamu abakyala. Mukama yeebazibwe. Abakyala bangi abali mu maka ng'amazima gali nti tebalina ssanyu lye bayita ssanyu lya bufumbo. Yeebazibwe Yesu. Ng'amazima gali nti ali mu maka tamanyi kye bayita kutuuka mu kitiibwa kya Mukama. Naye gyali afumba bufumbi yabirekera Omwoyo Omutukuvu kubanga talina kunoba. Abange abaami baffe abalungi, kirungi nnyo nga naye bw'oyagala okunyumirwa ne mukwano gwo omunyumisise ky'omuteekamu. Yeebazibwe Yesu. Nga bw'oyagala okutuuka ku ntikko, nze ebbanga lye mmaze ettono ku nsi sirabangayo omwami atafuba kulaba nga atuuka ku ntikko, oba oyagala oba toyagala. Oba weefuula azibiriza oba weefuula atunula, ajja kuvuga paka nga atuuse gy'ayagala. Oba okanula amaaso oba togakanula, ajja kukola ki? Ajja kuvuga. Okalambale amale essaawa nnamba naye ng'agamba nina okutuuka. Yeebazibwe Yesu. Naye wali otutteyo akaseera mwami gw'okutegeera kyetaagisa ky'omukyala oyo naye okutuuka. Kubanga abamu eddakiika 2 ku dakiika 5 oba watuuse dda, naye teri mukyala mwezi eddakiika aba yatuuse. Simulabangayo. Omukyala yenna yeetaaga obudde mwami gweyiga okuteeka
teekateeka ky'ogenda okulya. Kiwe obudde okiteeketeeke nakyo kiyingiremu ekyo ky'oyagala. Abaami tuyige kye bayita kankiwombeke bulungi okunyonyogera abakyala. Mu luzungu bakiyita romance. Abaami abasinga batomera, abasinga tebalina njogera. Bwazze ng'agamba mpaako, abange mpaako atama. Yebaze Mukama. Funayo engeri gy'oteeka munno mu ekyo ky'oyagala. Kankubuulira omukyalo oyo buli kitundu ky'ayina ku mubiri gwe kimutuusa w'oyagala. Manya engeri gy'okwata mu nviiri ze. Manya engeri gy'okwata mu matu ge. Manya engeri gy'okwata mu kifuba. Manya engeri gy'okwata ku bigere nga tonnatuuka wali. Yebaze Mukama. Teekateeka bulungi ogende okutuuka kale wali awali nkoko nkulu nga naye yennyini awulirira ddala kyekyo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Oyiga okukwata obulungi omukyala wo okumuromansinga. Naye okujja n'omutomera butomezi bannange bikooya bitama n'osigala kuuma linnya nti tunaalya. Omukyalo kwesunga yengeri gy'okikolamu. Noonya engeri gy'oli ebintu ebikuuma ng'oyimiridde ng'ate oli mugumu. Ebyokubeera nga toyimirira oleberalebera oyimirirayo eddakiika 3 n'ogwa teri ayagala kumanya. Kale abalala nga banoonya chipusi noonya engeri gy'oli abalugu oba muwogo osigale ng'olinga eggumba. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Buli mukyala yenna yeetaaga omuntu ayimiridde ate nga yeesimbye ng'akaluba. Naye ebyo ebya mpaniriraako nziza nkumakumaamo sindikamo. Nawe beerako nga weeyimiriridde weetongodde kale nange ogende okujja nange nkuwuliremu nti bannange ono yakalubye. Owuube oyambuke, owuube okkirire, owuube okutame, owuube. Naye dakiika emu tengerere omwana ayimiridde dakiika emu gogogogo. Maama tunayimba tengerere paka ddi. Munaawe tonzizaamu manyi tonziza maama naaganoonya paka ddi. Jangu naawe ng'ogalina. Abakyala baagala muntu ng'akoze eki? Gwe twalayo essaawa nnya ng'oyimiridde olabe omukyala oyo. Amiina. Funa ebigambo ebisendasenda omukyala bwe bwa buyimba bufune. Naye ebyampaako olukyogera nga naye awulira takyayagala kuwa. Funa ebintu ebimuzza waggulu muwaaneko muteeke ku mutindo naye gwe buli bw'oteekayo waggulu opositinga balala teekayo mukyala wo mukuba abantu. Muwaane ekyo kyali kyekyo muwaaneko mukwano nga Musumba Richard bw'ayogedde okwagala okutuufu ng'owa omusajja omukodo akeeta atama. Kuba kumalako ekkwano ate nga bakulaba bamanyi olina omwami naye nga balaba makooti tulu. Yebazibwe Yesu.
Naawe omukyala tekiriiko nti omwami yekka y'alina okukola atya. Ekyo nkyogedde emirundi mingi mikwano gyange. Yiga okwekwatira emmotoka ovuge, ogitwale, ogituuse w'oyagala, bw'otuuka w'oyagala, ng'osiba, nga naawe weewummulira. Ekyo Mukama akikuwe mu linnya eryani? Era bw'olaba yeebuzaabuza ng'omusuliramu akayimba, mwami songolekana musawe. Mukama abawe omukisa mu linnya erya Yesu. Kale katugate engalo zaffe twanirize omusumba Senga ow'ensonga Desire Kabachwamba kwebiha.